oludda oluwaabi lumaliriza okuwaayo obujulizi mu nsango okuti yali omugagga w'omu Kampala eri Bukedde Bunya Kasiwukira era ne lusaba omulamuzi okusingisa wawaabirwa omusango. Bino ebadde masiko omulamuzi Wilson musaalo musirimu kkooti enkulu mu Kampala. Mu kusooka oludda oluwaabi lutegeezezza nga lulubuze abajulizi abalala basatu ng'omugatte guliko abajulizi 26 nga mukwano baabula era nga abajulizi bakomyeko 23 bokka. Omuwaabi wa gavumenti wategeezezza kkooti nga buli kimu bwe bakimaze era n'asaba omulamuzi okutegeeza abawaabirwa tebalina omusonga okwewozaako. Bino ebadde bigenda mu maaso nga bo avunaanibwa abasatu okuli nnamwandu Sala Nabikulu ne muganda Isandwa Nakungo n'omusirikale wa poliisi y'Emuyinga Jidi Ashirafu nga bawulira bapulidde abawaabirwa okuli Mark Lusman Kabega Nsibuga mu biro ne Ladislas Kafuzi bakubye ebituli mu juzi waleeteddwa mu kkooti mwe balagidde ng'abantu baabwe batalina kakwate konna ku kufa kwa Kasiwukira. Kabega alaze ensonga lwaki awakanya ky'omu ku bawaabirwa nga ye nnamwandu Kasiwukira nti tewali bujulizi bwonna bulaga nga weetaamu mu kutemula bba ng'akozesa emmotoka egayibwa okumutomera newankubadde nga waliwo obutakkaanya wakati we ne bba. Ono agamba nti wadde bba yali yafunneyo omukyala era nga yafiira bino byonna byali biwedde nga babigonjodde nga mulamu eyaleetebwa okuwa obujulizi bwe yategeeza kkooti. Ono era agenze mu maaso n'ategeeza nga mu ku bajulizi bwe balaga ng'entabu yali eva ku byokoola n'ebyawongo omuli n'amayimba agaali galeetebwa okunywa omusaayi mu baana bannamwandu wabula nga bategeeza nti obujulizi obwo bwali bwa bulimba. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ku lunaku olwokusatu nga ku luno oludda lwa gavumenti olugenda okwongera okulaga nga bawaabirwa bwe balina omusango okweyozaako. Omulamuzi oluvannyuma wakusalawo oba nga bawaabirwa balina omusango okweyozaako oba nedda. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.